Joni obadde wabulira munange emirimu jonna badde Lwengo eyo mu byattaka nasibye Lwengo nakomyewo jjo emirimu nina mingi naye nga abantu bange mbagala nnyo nva mu kooti awo kulaba ku Kibedi bamuzizzaayo eruzira Kibedi aziddwayo eruzira jukira Kibedi bamusiba oluvannyuma lw'okuvuma abakyala babiri asooka ye mukyala Rebecca Agaba awangalira mu ggwanga lya UK oba United Kingdom mukyala Rebecca Agaba mukyala musirifu ayine seeteze tavuma bantu so Kibedi yamuddako n'amuvuma n'agattamu ne famire ye n'amuvuma ebigambo ebyesittaza byesitasobola kuyisa mu kamwa Kibedi era teyakomaawo n'avuma ne mukyala Juliet Zawedde mumumanyi abeera mu America bano nno bonna bakyala b'amaanyi ate bayina ekitiibwa kyabwe siwagira muntu avoola bakyala so Kibedi bamugamba yeetonde n'agaana n'abagamba nti yayina abanene mu gavumenti n'asigala nga bavuma kubanga Kibedi avumye Juliet Zawedde okumala ebbanga avumye mukyala Rebecca Agaba okumala ebbanga bwe yamala ovuma n'avuma n'abaana baabwe kintu ekitali kirungi era kyetuvumirira kitegeera nembe mukasana munende mukatono nekasiikirize so munange ng'abavuma Kibedi ng'abavuma ng'abagamba nga bw'ayina abanene mu gavumenti nga bamugamba yeetonde ng'agaana nga bamuteekako poliisi nga Kibedi yamukwatira kyanja Kibedi ye ng'alooza byakusaaga nga bamukuba mu kooti kati emisango egyasooka omutwaza mu kkomera gyali gya mukyala Rebecca Agaba gye yamuteekako Kibedi nga bamukuba mu kooti nga bamutwala luzira leero Kibedi bamukomezzaawo kati mukyala Juliet Zawedde olwaleero bwe bamusomedde emisango gya Juliet era Kibedi aziddwayo eruzira mpaka nga 15 kaakati abanene Kibedi be yali agamba tebalabiseeko kino bannange kituyigirize ffenna abali ku mitimbagano okuvuma abantu okuvvoola abantu ne bakugamba weetonde n'ogaana si kirungi kyovulaaze nava ku bantu kaakati Kibedi musajja mugezigezi yagenda n'alimba nga bwe mumumanyi mbo avuma mukyala Juliet Zawedde mbu ne Rebecca Agaba mbu kubanga mbu baavuma maama Kadaaga ekitali kituufu Juliet Zawedde ne Rebecca Agaba tebavumanga ku maama Kadaaga era nze mwennyini nakutte essimu nenjikubira maama ne munnyonnyola maama Kadaaga ne mugaa maama abakyala abo tebakuvumangako okisegiira kubanga ye alabika abadde tamanyi bulungi biriwo so ne munnyonnyola ne mugamba mukyala Juliet Zawedde ne mukyala Rebecca Agaba tebakuvumanga nako okitegedde kwa Kibedi abadde ayagalako salinnya lya maama Kadaaga okitegeera okulaba nti awona emisango gino naye bwe twogedde
ne tukkiriza nti Kibedi yasobya. Era Kibedi yasobya. Kubanga Kibedi abadde alanga akatabo ka Maama Kadaga. Nze yatwala Kibedi ewa Maama Kadaga. Nze kamwa kwogera. Bwe twagenda tulabanga Kibedi ebintu byayogera tebijja mu kitiibwa kyakulanga akatabo ka Maama Kadaga. Kibedi akatabo twakamujjako. Akatabo twakakola ki? Twakamujjako. So saagala kuddamu kulira muntu akozesa linnya lya Maama Kadaga mu nsonga zino. Saagala kuddamu kukiwulira. Era Kibedi wabadde avuma abantu ng'abagamba nti Maama Kadaga yamutuma abadde alimba. Maama muntu wa kitiibwa talina na budde. Era aze ku social media ono wolumba Maama Kadaga oba nnumbi. Kwa Maama Kadaga maama wange. Yanda putinga so Kibedi. Era ebye mazo bitereza. Kibedi awere nembe n'emisango gye gy'okuvuma Juliet zawedde. Ne mukyala Rebecca agaba. Era lero bamuzizaayo eruzira. So kati mwababadde bakozesa erinnya lya maama. Maama Kadaga mbu ekyo jjako kyokka mbu MC Rich woba oli kuno. Rich senga asidi n'ennaku mwavuma Maama Kadaga. Ate ze bulijjo sibirabanga. Senga asidi MC Rich n'ennaku mbalayirira amazima ga Katonda mu ggulu. Mukolera yivu nga mwetondera Maama Kadaga. Mumanyira nnyo abantu baanammwe. Kubanga ebbaluwa bagenda kuwandiika ebbaluwa ku Interpol. Bagenda leero oba enkya. Lweki wakyaza senga asidi n'avuma Maama Kadaga. N'ennaku oyo ali e Kenya eyammwe esiridde. Bukyanga omanyira abantu senga asidi. Ate musirwe kinkwewuunya. Wajja wano n'onoonya mukyala Helen. Ne weetonda kwa bali bagenda kukwatira wano. Lweki njagala ojjukire ennyo gye nkujje. Lweki singa oli mukomera lwakubaffe. Nesibaji lwaki lwiki weerabira mangu. Wajja wano lwiki e Uganda. Ne kutwala ewa mukyala Helen. Ne weetonda. Kati gamba abo bonna buli eyavuma Maama Kadaga. Kulaivu eyo gye mwaliko. Akole mangu apology. Mugende mujjeyo kividiyo ekyo ate senga asidi weetonde n'ennaku kwa Interpol egenda buzza. Maama Kadaga mwali muvuma waki. Ate ze nali sibirabye. Babiŋŋambye najjo. Nga nyeze ku bya Kibedi. Bwe muba mwavuma Maama Kadaga lwiki. Nga wakyaza abantu ne bavuma Maama Kadaga. Oyo senga asidi. Ate gwe nnaku oli wano Kenya. Gojja kuba mwangu. Interpol no yakubazza. Interpol yakubazza. Era ebbaluwa egenda leero oba enkya. Kibedi abeereyo eruzira. Naye Kibedi kyekyali kimufumisa mukyala Juliet zawedde. Ne Rebecca agaba. Kiki? Juliet zawedde ne Rebecca agaba bantu balungi. Tebavuma bantu. Juliet zawedde ne Rebecca agaba babeera mu bulamu bwabwe. Kati Kibedi abanene tayina. Ne gy'abadde alowooza okujja obuyambi. Kayagenda n'alimba eyo mbusimanya mbumbu bampalana mbulwakuba mbundi musoga. Kibedi nedda. Ekintu kye wakola Kibedi kyo kyali kikyamu. Tosobola kuvuma Juliet zawedde n'ogattako ne taata we. N'ogattako n'abaana be. Tosobola kuvuma mukyala Rebecca agaba. Mu butuufu Rebecca agaba n'okwata abaana be Maama Kaliro. N'ogamba mbu Juliet zawedde mbu taata we yamwebaka. Oyinza kyogera mwana gwe Kibedi. Kibedi ebintu ebyo oyinza byogera. Kibedi namukubira essimu. Ne mugaba Kibedi komaawo.
Wamango olaba kisusse. Bannange tuleme genda tu personal. Wano buli omu alina abanene. Kibeddi ali luzira. Yakuba akubaawo obusimu sibajja akubye mu MK project generali Muhoozi tayagala bavuma abantu. Era abantu bangi nnyo muvuma abantu mu linnya lya general. General yakola akakiiko ke. Omuli ba Frank Gashumba. Omuli ba Tamale Mirundi Jr. General Muhoozi ayina aboogezi be. Abatongole. Kati gwe sinikire ebinyo. Omaze okunwa wala Jojo ogwire eddalu ku bantu. Omalo gaiti dimwe MK project joli bakutuma. Wano baganda ba president bavuma abantu. Teri yali alabye kuba wala ba president Museveni kabe Dana kabe Natasha nga balina live tibali mu kuvuma abantu. Kakati Kibeddi emisango gye yazza yagizanga Kibeddi. Era omulamuzi amusindise panga 15. Ebyo ebyokuvuma abantu ne muloza nti oyina abanene. Nokwata abantu ate kati ebintu byakyuse. Omuntu akulopa ali mu America ku Skype. Teweetaaga kujja Uganda kulopa muntu. Osobola okwogerera ku online. Wali mu court. So Kibeddi kakati Kibeddi saagala addemu kukozesa linnya lya Maama Kadaga. Maama ebyo tabibeeramu. Naye abaavuma Maama Kadaga senga asidi. Interpol neja kuzza. Senga asidi kwate simu yo weetondere maama. Omugaye Maama Kadaga asonyiwa. Nawe naku. Ebintu bitabuse Interpol yakubazza. Kwa ebbaluwa yemaze okuwandiikibwa. Ebyo ebintu bye mumanyirira abantu nga muli mu America eyo. Simanyi oli UK gyovumira abantu gyomanyirira abantu. Mukwano Interpol egenda kuzza n'empapula zo bazisazeemu. Awo nno kati ensonga weetuuse. Munoonye be mumanyira. Wano Kibeddi abadde avuma Juliet Zawedde ne Rebecca Agaba. Nga basirise yalooza banafu. Wano baateekako Kibeddi poliisi ezisukka mu 4. N'agenda ne yeekwekeeyo ekyanja. Ne bamala ne bamufuna. So, omusilu ki waleeta abantu abo ne bavuma maama. Waleeta senga asidi. Ate lwiki va mu ntalo. Lwiki bwojja wano e Uganda, lwiki bajja kukwatira wano. Lwiki nzize nkubuulira nga omusilu kiva mu ntalo. Entalo tezikuzimba. Entalo teziyamba. Tobula ffe twazivaamu. Kogera n'otunuulira omuntu lwaga kati ono andeetako olutalo. Lwiki va ku kukyaza ebyo ebikazi. Abakazi abamu bagwa ensimbu. So senga asidi n'ennaku. Mbalayira mujja omanyize tabale soogera bintu bitaliyo. Interpol egenda kubazza. Mugende mujjeyo kividiyo ekyo. Bangambye kiri ku peji ya Lwiki. Lwiki genda ojeyo vidiyo eyo. Senga asidi weetondere Maama Kadaga. Ojja nno kutya. Bajja kuteekako ekifuba ojja kutya. Bozanyirako tobasobola. Ate nga tobasobola. Manyi muddeyo muzisherota zammwe eyo e Canada. Ne mwekubya obuwalagi ne mwekubya emizira. Nolowooza oli ku maazi. Ebbaluwa ebeera ekyo. Nga bagiwandiikira Interpol nga baga yalina emisango wano. Abantu babakomezzaawo wano bangi bayitirivu. Nga n'abaakusenza bagamba. So senga asidi. Agwe nnaku oli wano Kenya. Ate gwe nnaku gwali e Kenya wano. Gwe ne Interpol sinaaya kuno. Justice simu kukubira IGP we Kenya. Ne baya afande. Bring back that criminal. Wano omusango gwa Desire Mirembe mwagulaba. Ne Matthew Kirabo temwagulaba. Omuvubuka ya girlfriend we nadduke Kenya tebamuza Interpol. So n'olwekyo bannange. So Kibeddi tulumwa wamu naye yatakula gye gava. Juliet Zawedde tazanyirwako.
tazanyirwako ate bakyala ba mirembe nze navumako Juliet Zawedde ne netonda era namwetondera kwa nakola ensobi kazi Juliet Zawedde talina kibi kye yali yankoze ate nga Zawedde ayambye abantu wano amazima gogeogerwe nze era najja ku live Zawedde ne mwetondere nze soogerangako naye kyekisiwo kwewunyisa naye Juliet Zawedde ebintu bye yakolera abantu nje soogerako ngako naye mukyala Zawedde muwulira buwulizi naye munne nange namuvuma wano nga sitegedde ate abantu mulekerawo okumanyiira abantu Kibedi teyamanya nti family y'aba Juliet Zawedde erimu abalamuzi they have judges nze rawe nabitegera nti family y'abalamuzi nabivaamu golaba Junior nkyayisaamu abantu eggaali munoogera n'olumba family y'abantu nga tobamanyi tanze bwe nategera nti mama Juliet Zawedde family yaabwe y'abalamuzi nze bansibira obwereere nze era oba oyina family yammwe ngerimu abalamuzi bambi jangu ngambe lweki kwoli kuno my brother lwaki mwakola live evuma mama Kadaga lweki luyale so senga acid nenaku mwerinde Interpol nenga amagezi kyokka gali nti bambye senga acid yetonde Kibedi ajja kwetonda ekyali kitaasa Kibedi kinnamugamba weetonde kwata peni n'olupapula ogambe nti mukyala Rebecca agaba nsonyiwa Juliet Zawedde ensonyiwa ebyo byaitu byali biggwa naye Kibedi yalooza bw'alina abanene wano teri munene agenda kuyamba ng'oli mu bizibu tewali munene wano agenda kuyamba ng'oli mu bizibu Kibedi yakuba amasimu nga bamugamba wishaluko yuleyita Kibedi yakuba amasimu nga bamukwata ekyanja nga buli munene gwakubira mga awulukolu yuleyita gwe nosaaga nensi esimu ya Kibedi bagikutekebera baani abadde bamusasula omuntu asobola okuteekako amaanyi omuntu w'essente talemwa the world belongs to the rich ndoza Juliet Zawedde ne Rebecca agaba be babadde basirisi nga muche omanya na Uganda obesirikira bakitwala nti bunafu so Kibedi yali aluza ati waamaanyi nenga mazima ga Katonda n'abeyimirira Kibedi babuze abeyimirira Kibedi babuze kooti ebadde enkalu ngani asobola okujja okwolereza omuntu aweebuula abakyala so bannaffe abali ku social media kuno ebintu byakyuseemu nze Junior kyovulanga ebintu by'okuyisamu abantu eggali nabiwummula kakati ensi efuuse global village vuma omuntu oli Canada Interpol ekuzza nga n'empapula basazaamu ate Canada eyagala abaziba emisango America yagala abaziba emisango kubanga ekizibu ekibadde wane Uganda okusiba omuntu kibadde kizibu kwa oyo omuntu abeera mu America bwakuvuba kyanguwa kasito oyogera erinnya ly'omuntu ng'obeera mu ensi z'abazungu bakusibirawo naye wane Uganda kibadde kizibu kati olaba Kibedi ali luzira eyali aga nti alina abanene babadde nabombo naye nze ekyannumye Kibedi ate kuteeka mu linnya lya maama Kadaga tabeera mu bintu ebyo nze yakwata Kibedi ne mutwala bamuwa alanga akatabo so bannaffe maama tabibeera mu ebyo era saagala kuddamu kulya muntu akozesa linnya lya maama mwe basenga asidi abaavuma maama Kadaga muveeyo mwetonde kata alina kibi kye yali abakoze si muto munnammwe mugenda mumanyiira abantu naye ku luno ajja balagirako bwereere wano omuntu gwosemba okumanyiira ye maama Kadaga yekiringa ku palamenti z'abazungu kati ebbaluwa egenze mu Interpol gwe nnaku ojja kuddira ku bigere nnaku oli Kenya woba wavuma maama Kadaga ewalwiki ojja kuddira ku bigere gwe ojja kuyita buusiya akakamanyiro kamwe kabaggwemu
okumanyira abantu kati Kibedi amalala gamutuusizaawo. Malala wana abalamuzi bakusiba. Nze Junior nina abanene olaba nkola effujjo. Gwalebe koti Junior alwanidde mu bbala. Nze Junior bwe nkuvuma nenda banga bitabuse neetonda. Kitu kimu kugamba musole. Novuma Juliet zawedde. Yo Kibedi ye yayitawo. Goge mazima. Tosobola kuvuma bazadde ba muntu. Gotamanyi nako. Kati Juliet zawedde ne Rebecca gaba bakola Kibedi. Tewali. Bali mu business zaabwe, benonyeza wa masete zaabwe. Laki oboba weebula. Ogamba oti ate novuma n'abaana. Nowe mula Kibedi. Nze Kibedi yankubira essimu. Ne mugamba Kibedi ku byentegedde bagenda kusiba. Nangamba wa nze nina abanene. Abanene bonna be yakubira bamugamba we shall call you later. Nze we nategira isiba bamusiba wan. Omugenzi isima. Singa teyali ona le bonsereko ne kasuko isiba singali mu bali bagenda musibe myezi mukaga. Ona le bonsereko yamala okujja. Ne kasuko oyo. Kasuko yayambye abantu. Ekyo ky'amazima kasuko abeereddewo abantu. Mulwa kwa kasuku mu mulaba bwe muto. Ne kasuku ayina ebintu byatuyambye wano. Okumalawo ebintu by'entalo. Nze kasuku mu respecting. Because he's like brother to me. Nze bwemba mu bizibu n'enkubira kasuku. Ne mga kasuku olooza nkole ntya. Kyangamba kyenkola. Kaye ebiseera bisiga kasuku aba mutuufu. Kasuku yakubira isima. Na kasuku yabuuza isima toyinayo godfather. Nga teri munene ajja kuyamba isima. Wana abantu abayamba isima ye mukuru wange Hamu. Mukuru wange Hamu yakwata setedazi wa isima. Awo mukomera. Neona le bonsereko. Wo tegerera Uganda ngoli mukomera. Ojja kulowooza oyina abanene. Abanene tebajja misango. Gwe bakwata okubira omunene. Ajaga Junior, I'm still busy. Kati weewale trouble. Nze neewale emisango. Era kastampi mapima munenda banga kino ekintu tekigata. Nze Junior ebbanga lyemmaze sirinyangako ku poliisi. Kwaisogera byanjwanjwa. Ate bwe njogera ensobi njitegeera ati kati nakoze ensobi. Nenoonya engeri gye njitereeza. So Kibedi abeere ekyokulabirako. Waliwo abaana bali ku TikTok awo. Muwe mula abantu bana tonnafuna azikuteeramu. Mwe baana mu aba TikTok. Ojja kuvundira eruzirote n'okutya. Ate abalamuzi b'ennaku zino bakoowu. Anti abalamuzi balina abaana. Bajjaaji. Abalamuzi b'ennaku zino tebakyaseka. Ate ne Beiro president yazikendeeza. Ku misango egimu tewali Beiro. So n'olwekyo kale tweddeko ku mpisa zaffe. Kibedi ajja kuvaayo. Era nze kyembadde nteesa. Kibedi awandiika apology mu kkomera. Aveya yetondere mukyala Juliet Zawedde. Amugambe Juliet Zawedde nsonyiwa maama nakola ensobi. Banne ekigambo sole kitono. Amale yetondere mukyala Rebecca agaba muge maama. Fenna tusobya. Kwaye Kibedi alinga mutabufu wa mutwe. Kibedi wamala okwetonda bamutwale mu rehab. Bamukebera omutwe ogwo. Kwa ebigambo byokka byafubutukamu. So n'olwekyo tetuyinza kukikkiriza ekyo. Kulaba nti mbu Kibedi naye nga ketumusabire Kibedi aveewo mbaddewo mu kooti bamuzizaayo eruzira
abanene tebalabise munnange era buli avuma abantu ng'owooza oyina abanene banene kiboyina olaba ffe ba Junior tuyina abanene kwanze mbayina naye ndi amuhambo baneze ndi hambo era iniriyo life bwonsanga weewunya Junior eyejjako waya nze bannanga amuhambo kubanga Uganda njimanyi omuntu akuteeramu essente wano ne gakumyuka ne gakubuguma amanyuma nnowoza so bwatyo Kibedi bwakoze eki bwali eruzira wakomawo nga 15 ate era ne 15 wakuddayo nkubuulire kino nze nageze mu kkooti nga nkimanyi Kibedi bagenda mumuzaayo ate ne ku 15 abagenda okwemirira Kibedi temutawaana gano nkuwa inside story nkuwa munda kwa waliwo omunene yakubira omunene mu police Kibedi bamute ne bagana Kibedi tagenda vayo kati bino mbikubuulira nze n'omulamuzi yagenda otula mugwa Kibedi nali mumanyi bannange Uganda kyovola banzi kati manyi mafia system wamaze manyi state nga bwekola kanze ni mu government kyekintu ekisembayo okuba ekibi kwateri yali agitegedde ate government bantu simiti eno balwana kujjayo waliyo abalwana obusigaleyo okuyingira ekkomera kyangu nayo kulifuluma era nze Junior nze kastada banga nyeze ku police ng'omusirikale akutte red pen nga nziruka nze Junior tosobola naye kupita ku police mbu Junior jangu we reporting kuki omusirikale bw'otuuka ku police n'akwata blue pen sigalawo naye kasita akwata red pen edduka tema mugafande let me come mbanga agenze mutoyi era nze Junior police teyinza kuŋŋamba mbu jangu otuyambeko mu kunoonyereza obo bubaddi bwa police kwata abantu mbu twagala mwami Junior nze ayina obbayambako mu kunoonyereza kankola mu police tekuyita ngamba ogiyambeko mu kunoonyereza mbu naawe nojja bajja kukuba emiggo oba oloza okubayambako mbu oba otudde wali ng'onwa kyayi akagambo bakwogera ng'oyinza olowooza mbu otudde kati embooko eziri ku Kibedi baku kati Kibedi amatako gonna bagaliko bagakuba miggo ate we bakuyiira amazzi gwe embooko eri kati eyita ku Kibedi basooka ne bakusala enviiri zonna n'ebyoya ne babisa ndeka nze bannange nze ntya ekkomera era ebirala byonna tubikole naye ebintu by'okulinnya mu my road of justice nze sibiriimu nze nenya ku police nze I'm an abiding citizen nze banne nze nyende mu eruzira buli avaayo agamba mbubasiyaga simanya mbu ebisajja biriyo byakola se mu ddondoli senga Kibedi kyaliko banne mukomera kati tumusabire Kibedi kyenyinza obbagamba goloza mbu webagamba mbu ali kitalya mbu aba yeebase embooko kati zimuyitako kamalirize baba ndi ku live osegedde ekintu ekyo akagendo nadda kamalirize pasina appointment naawe okubeera serebu nakyo nazza musango nobira ng'oli ewantu bakulaba oli ku live oli najja mbw ayimirira akuboozeeko ombuulizaki abanuge muzijeko olugezigezi I'm the only celebrity here mugende ewa kamiliyoni why don't you go to bebe cool beba kyanoonya amawulire ekintu kyenkoye kumbuuzaako mbusigwe Junior please I'm tired nyambale masiki abanuge benyaka janja muli balwadde ba covid aba mwine hepatitis B mbu Junior nkubu how can I shake hands with you manyi kyo bova mutoyi people really nzo kubeera serebo mu Uganda nkikoyi
As if I'm the only known person in this country. Why don't you go to Gravity? Kati eraba die immediate one. I chase people every day. Esimu yange te umura. Hello, ono Johnny ati mukamange mbadde kubuza asiri mukamaawo. Siri mukamaawo. Banange. President 7 we yawambo buyinza nabagamba nti nzai nokumala ebizibu byamu. Because we feel tired. Everywhere you go, people know you. Kati ata abagala selfie. Ojeya kasimu katekino. Sikulini yayati mbukana have a selfie with you. Kati ona akozesa kabino okunkuba. Your phone you cannot take a selfie. You see Ugandans. I don't know whether you need lectures. Oba tuwetaga babulia. If you don't have a nice phone, don't disturb me. Oina katekino kayitero. Buontono zamu. Atera yititeri. Shit. He doesn't want those things. So ebya Kibedi munebwe bityo ebiringa mbivuddeko. So Kibedi ayina okwetonda. Gravity Omutuju yavumye Bob Wine. Ne Gravity omutwe gwo gukola. I'm sorry to ask you. Gravity Omutuju. I think abayimbi abamu you lack what to do. Gravity, you lack what to do. Gravity Omutuju. Because oyinza otyo gamba nti Bob Wine yalina zimba amalwaliro. How? When you are sober, nga tonwedde enjaga, oyinza otyo kera ku machano gati Bob Wine, an opposition leader, ate yalina zimba amalwaliro. Let me ask you a simple question, Gravity. Wasomako ku constitution? Gravity, wasomako ku constitution of Uganda? Wasomako ku article 99? Article 99 ya constitution yegamba president ya inoku okulabirira welfare y'abana Uganda. Chovora aba mu COVID president 7 yatuwe mmere because yali alina okufirifiringa article 99. Chovora ba ebibamba oba disasters bwezikuba ebuduuda abantu bayo tubawe mmere ne tuba blankets because article 99 egamba president yaina okulabirira welfare y'abana Uganda. Kati obulemingo tya Bob Wine mbu yaino zimba amalwaliro. Buyali nemwe ebitu ebimbi mwogera mwasoma. Did you go to school? Oyizo okunenya usigali wako butagula mmere. Kato yuna ayagala kabampani, ayagala talkability. Why don't you go to the Ministry of Health? Nobagati busabala weta edwaliro. Obusiru bwa Gravity n'oluguudo lwe yabaddeko lwayogerera ku sirukole. Even the road olugendo terunakolebwa. Ali wa Bob Wine. Bob Wine opposition leader. Omulimo gwa Bob Wine is to pressurize government. Bob Wine talina misolo. Bob Wine tazimba nguudo. Bob Wine tazimba malwaliro. Bob Wine tazimba masomero. Si milimo gye. Hijo milimo gya state jagwanga. Gravity oyina emyaka emeka Gravity? That's total nonsense. Total idiocy. Nange yasoma nsange mwebyo. I'm blaming Bob Wine kwa amasanyalaze tegaliyo. Are you stupid? Olimu amagezi gwe. No, nabayimbi mulimba. No, you are better than that. You are better than that. No, banange nedda. Temwefula ate basiru nnyo. Don't turn yourself to be idiots. Can't read the constitution. Laws. Minister wa Health ayina emirimu gye. Parliament eyina emirimu gye. Emirimu gya Parliament giri ena appropriation. Okutematema sente. Oversight. Okulabirira sente z'omuwi w'omusolo. Budgeting. And registration yokola amateeka. Kati oyinza ovuma executive mbutekoze mateeka. People, Gravity. Ebitu alisije mugereramu yasoma. Bambi ebyo bya kisiru bye mulimu.
Bobi Wine si yazimba amalwaliro. Emisolo wegiva ku URA nga the government etandika okutematema. Si mirimo gya Bobi Wine at all. It's not. Bulemu Gravity. Bulemu wajitadde wabi. I expected you to go to the Ministry of Lands. Of Health. Health jo inoko pressurizing. Ezimbe dwaliro woyagala. Kakati era Gravity era oli musiru. Kakati Bobi Wine atazimbe ku ttaka lye. Ojita public land. Ne bayimbi mu abamuli basiru. I'm sorry to say some of them just idiots. How can you tell Bobi Wine to build a public hospital on New Zealand? Is it did mu Uganda Land Commission? Echita ekisumbu abayimbi butasoma. Kati ettaka lya Bobi Wine public land. Olita lya Uganda Land Commission. Government ine ettaka eryayo. Government inane buli district erimu government ranches. Government yaina amafamu gayo. Go to government. Bakwate ku ttaka lya government bazimbeke eddwaliro. Kati Bobi Wine akwate kuliri. Ne Gravity. Njagera bikaye kusumbwa human. Nibyo yogira kuto. Kati okay kale azimbye eddwaliro ku ttaka lye. Ennaku zino ebizibu bye tuyina. Omuntu akera kumacha na akwate ettaka nali wayo bazimbeko church. Abaana bewe bakula ne basengula church. Abantu mulekerawo gaba amataka gamwe okuteekako institutions. Bweba institution nga church ogiwadde ettaka bibere mbuwandiike. That's why amachacha gasingwa bonji katiga kubwa. Kagatudde ku mataka g'abantu. Gwagabyofa. Kajetumaniza agreement. Abana bo bajja kugobawo eddwaliro. Kalire ettaka lyabwe. Government tekkiriza nakola luguudo. Ne woba ina setting nyingi tosobola kukola luguudo lugenda wo. Because the road is a public. It's public. Era ne baba okuwaako okutuma oluguudo erinnya lyo parliament emala kukkiriza. That's why abayina amanya tuzita close. Ogende ye muyenga. Oluguudo nosanga oli yaliteekako erinnya lye mugwanya close ebyo binnya bye beyita. It's a close. To a road to be named after your name. It's a process. Tebakira ku machali bakati katidine luno oluguudo balita tamale Mirundi. No. Bane musome. Abayimbi musome. Era lulibala mu kyali agamba Edikenzo ya yomba mbokubanga komite eyise minister. Komite za parliament omulimu gwaziteesawo kuyista ba minister ne ba permanent secretary kubanga budgeting committee yetematema set. So ebe ino okuyita head wa institution our accountability era tebabimanyi. Kati zo musajje yasoma nenyende makerere banda babatyanga ni mukuvuma Bobi Wine mbutazimbye eddwaliro. Am I stupid? Then what is the work of the Minister of Health? Where billions and billions of money are put in health. Don't be stupid, Gravity nawe. Twalambya kisirubyo. Yes, Bobi Wine mubi tategeera ne tumanye roles. President Museveni yekaya alina mu oath ye omuli well-being of Ugandans wabalayira. Kati nange nzija wano nkubenda olungo omusiru. Bobi Wine lwaki tozimba nguudo? Am I stupid? What is the Minister of Transport doing there? Mudeyo musome constitution. Jone emirimu mwegiri. Mu mateeka ekitongole kyokka ekirina okukwata police. Amagye tegakwata bantu. Iso tekwata. CMI tekwata. Police yeino kwata omuntu. Biri mu constitution nera temugisomanga. Kati Gravity ne article esoka mu constitution tagimanyi musajja watu. Tajimanyi. Kati nolaba abasiru. Bobi Wine lwaki tozimba nguudo? Bobi Wine lwaki tozimba malwaliro? These idiots did not read the constitution. They don't know the rules. Bobi Wine is an opposition leader. His role is to pressurize government. Era Bobi Wine bayina bali ba minister
bebaita ba shadow minister kumusala gwabwe tubongerako 1.5 to make alternative policy. Mwanga Kivumbi ye shadow minister wa security. Honorable Namboze ye shadow minister wa internal affairs, because it's a government in waiting. Opposition ebera ne ba shadow ministers. Minister wa internal affairs wa government bwayogera ku kintu. No opposition shadow minister wa internal affairs akirizibwa okukyogerako. Now alternative view era temubimanyi. The problem ekiruma Uganda is ignorance. Obutamanya bwe buseggwanga lino. Mu psychology tufita rational ignorance. Abantu tebamanya tebefuula bamanyi. Nosanga omuntu ngayogera ku kitu totally kyatamanyi. Naye n'abasiru abamukubira enduulu. You people, educate yourselves. Educate. How can Bob Wine give out land to build the hospital, which is not public land? Government in ettaka lyayo. Uganda Land Commission lyerabirira. Nandi subidde Gravity ogenda ku ministry ya health n'abagamba abange ebusabala teri ddwaliro. Awo twandikubidde mu ntu byogera bya magezi. Kati womale wa Bob Wine ngodde wa Besigye. Nga Besigye mga lwaki amasomero mabi. Are you stupid? Let us not act like idiots namwe. We are better than that as a country. Yes, is a Bob Wine simwagala. Era Bob Wine taliba president, that I know. And I've been telling that young man Bob Wine, stop fooling Ugandans. Museveni tagenda kuvaako kati. That's the bitter fact. Era ne wa mwaddo bwa chairman munamu avaako 227. So is that hard to know? That since Museveni is the chairman of NAM up to 2027, how can he hand over power in 2026? Yet his term as the chairman of NAM exceeds the direction. That's general knowledge. Kale kyo wetaga musomesa. Namwe mutumenyeza nnyo. So me, I don't support nope. I find their ideas are idiotic. They are non-practical in here. Bob Wine taina plan, that I know. Ebintu nebyamutabuka ku struggle yagiryamu. Yatulimba Abamerika tebaliiwo. Natugamba Ntebe mu Ntebe. Bob Wine natulimba anti President Museveni tajja kulayira yalayira. Bob Wine is a dramatist, muzanyi wa katemba. Don't expect much from him. I think now you are starting to realize Bob Wine taina kyagenda bayamba. He's just a comedian playing his comedy around. How can you remove Museveni really? It's a joke. How can you remove President Museveni without guns? Kati emundu muina condom. So condoms kwamba laba muina condom nyingi mubeera maloji je musinzira. Hey, tugenda kujja ko ngoli muloji gwe. Do you know what it takes to remove Museveni from power? Do you know what it takes? Do you know what it takes to remove Museveni from power? Oh, muzanya buzanya. Joking around. My President Museveni afuga amawangana. Omayinti ne Kenya nga bateekako William Samuel Ruto yasembayo okwogera. He was the last to speak. Era William Samuel Ruto yamuintroducing anga fathers of the region. Do you know what it means? Another president. Okwita, let us welcome the fathers of the region. You think ebyo babigaba bugabi? Ngoli mu sovereign country. I think some of you are still young. Ino government yekyaliwo. Bana basajja teri kye bakola kiraga ati bagenda. They are still around. Projects ze bunazi balina za maaso. So akati mwababadde yo mufirie dictator. Nze Junior naliye wa Bob Wine nabanga bya kifere. I got a job. Umanyize Junior Katonda yampa nzikiriza mangu. Nagenda okulanga Bob Wine mufere. Kati jendi nyirira. Kaize Junior nzo kunsanga ko straight. Mbundi awondeka nambo Museveni afe. Am I stupid? You be abatasoma. Mugende mufe. Leave idiots to die. Now me man like me to go to the streets. Mbuneka rakasa. Kali
lwaki banagenda ku ssomero abaasoma tebakozesa maanyi they use their heads kyova olabanga parliament esobola okutuula ne amendinga ne gati president wa Uganda badamulonderanga mu parliament gwe omunaku atudde emakindi gwe munaku gwali enasara ne bwe weeyambula it doesn't change mpaka ngoze mu parliament ninga ababiteeseza bali mu masuuti n'okuseka banwa kyayi ejirimiti tebagijjako ne mwasama ejirimiti tajja kukyuka didn't it change ensi teyatambula so I think some of you mulina okuva in that idiocy and you start looking at the world realistically ensi mugitunulire nga bweri singa bwe mwagala ebeere kyekibasumbuwa bannayuganda